Mbotya Abakombi mwetuli mu ggwanga ogezze sente mweziri Abakombi baba ku sente sente weeri mubamu n'akasente tusobola butalayika bulungi naye mwelindako kiki kyayagaza ab'amawulire olufigo obuzibu bw'alina teyasoma buli woba nga tewasoma tosobola kutegeera bizibu biri mu mirimu gy'abaasoma era Pastor Bujingo wakola ensobi nnene nnyo wakati abalabi balowooza fulufiga wa mawulire byayogera abitegeera kyova olaba waayi tovodde fulufiga oba asoba tasiba byayogera tabitegeera sokompe ku ngalo fulufiga kituufu dda Pastor Bujingo kiki yakola kikyamu kyali kikyamu nnyo oli muvola advisor minister kyekituufu tosobola kugamba nti ow'amawulire omukuba kyabadde kituufu era ekyo kyamuswaziza ne poliisi bwe yavuddeyo ne yeetonda ekyo kiraga nti fulufiga byayogedde yabadde tabitegeera mukimanyi nti fulufiga asiba ebyo tebitukwata oba asibe ne tukugambye byayogedde yabadde tabitegeera tosobola kugamba nti poliisi okuba ab'amawulire ne bafiira kamulali mu maaso nti kyabadde kituufu era kyabagwanidde kikyamu ekyo nagwe fulufiga olina abaana ozaala olina abannyoko abamu basomya amawulire ye gwe mwenaba mwennyininyini otwesibyekerawo oyo oliko okola ku gundi weefuula ow'amawulire omasikaledinga nga ow'amawulire ate nga nogamba nti ab'amawulire okubakuba kyakoze bulungi kikyamu nnyo ekyo era twagala okivumirira era tusaba Pastor Bujingo oveeyo omuntu oyo mutuggirewo oli mu kubuza ggwanga Pastor Bujingo wano teyayokezaamu okumuwa omulimu Bujingo bw'oba olinabyawulima okozesa ab'amawulire ate ngaokozesa omuntu afaanana nga fulufiga nga vula ab'amawulire ekisooka mutebi musajja muyivu akoze amawulire yonna gye tuvudde amanyiyo senkubuge musajja munamawulire ali professional kati ate n'omuleeta n'omutuuza ne fulufiga n'omuwa ekijjankulo nga kifulufiga gweguli tovoola tebalina kibasheyalinga ini common fulufiga tomanyi nti fulufiga alina kati omulimu mu gavumenti advisor wa president amuwabula biki kuvuma bantu ku nsonga z'eggwanga ez'abavubuka advisor wa president bonna Museveni yeetaaga okuuna ne yaliko advisor okumala emyaka 10 n'agamba emyaka 10 gye maze nga bya advisor siraako ku president simwako ku magezi gonna kakati ekyo ekyoga nti advisor tekitegeeza amagezi president bamu advising amanye ebyokukola ayina ebyokukola byolwedde abimanyi agenda muwabula ku ki wavuddeyo n'ogamba nti poliisi yakoze kyabadde kituufu kiraga nti amawulire togamanyi tolina kyogamanyiiko n'okukyaza fulufiga yasoma ki fulufiga talina kyeyasoma yasobola kubaawo osigaalo we yakozeeko mu katale atambuza emmere bana bavuga emmere ebyo bintu bifaanana bwe bityo n'agenda mu kuyimba n'okuyimba yagwa seba akyalika alina hiiti muyimbi eyagwa luyimba kyolwo ate ekineewuunyisa abamule bagamba nti bagwanidde babakube kituufu ate be bamuyambye omufuula kyali n'essaawa ya leero ali ku tv lw'abamawulire bakuba kyabadde kituufu ate nga babakubira ku mulimu gwabwe gwe basoma gwe bateekeddwa okukola yabawadde ensonga fulufiga kikulu munabyabufuzi okubeera n'empeera yalowooza nti bwanayogera bwati asaanidde kukubibwa empeera kale omuntu atategeera ng'oyo ne fulufiga oba alya mmere kitugimma abaana wasinga tubadde tumanyi nti emmere gyalya yemufudde bweti tubadde tugimma abaana emmere eyo n'edibizibwa katale asinga kuwomerwa nnyo mbizzi bigodogodo bangi bagirya ne tebafaanana batyo yatuswaziza nnyo bwabanga nga bakayi bandabakyegoga yaswaziza basuna bbeeni fulufiga tagirya nnyo waliwo abantu amusinga okulya ebizi naye ate yagiryako akatono agifaananike ddala okuze kibumanya nti okuze oli muntu mukulu kati tandi kulowooza ng'omuntu omukulu wano yayokyeza naye wano ebintu byewakoze bya kisiru nnyo vayo n'ogamba nti abamawulire basaanidde okubakuba naye bakubugamu bamubudamiza ekituufu bebakuleze budde buno oli ku budami mawulire gegakufudde bavuma nti kabakube baana abakuba ani agenda okuyambako eyo ku tv olowooza byokola
omwana alika kukwata ku TV ku machako bubaka kibo wa fulufiga magezi goyinzo mmuwa omuntu nga talina amagezi ne bwogamuwa era kiba kizibu okugafuna naye nze kye naali mugambi tusaba Pastor Bujingo omuntu oyo gwe waleeta ne PDC Nkubuge oli pidi muntu wa kitiibwa anti tumugamba bwe muwa omuntu wamwe gwe mwaleeta tasobola kweddako mumutuggirewo kuba byayogera tebigasa ggwanga bigendereddwa kwonoona poliisi bwe bayavuddeho poliisi ne yeetonda neraga nti omusirikale waayo police constable ogwalu kiyakoze kyabadde kikyamu era bamukutte bagenda mubonereza ate gwe fulufiga ate alinnya mu ssomero ate asomera